olwaleero tukomyewo wano Enanziga ewa kitaffe Yoana Sekandi okulaba nga tumaliriza omulimu gw'okuzimbira maama waffe Nalongo Jeni Namuddu. Mukama gwe yayita omwezi kati nga gwo muteguwezese gujja omwezi gwaweranga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokuna kubanga yagenda 23 Maachi omwaka guno oguwedde naye omwezi oguwedde naye omwaka guno gwennyini nga 23 Maachi. Omulimu guno ogw'okuzimba ekijja kino twagutandiseko olunaku lwa jjo era bwe twagutandisa olunaku lwa jjo ndowooza olaba wano we tutuuse bwe wati twagala okuzimbira maama waffe ennyumba ye y'olubeerera Mukama mwana awummuliranga naffe tujjanga kuwaayo ebiseera tujjeko wano tutuule wano twogere n'abaawo tunyumyeko nabo nga bwe kiri. Njagala kwebaza Sseggujja ono kubanga Sseggujja ono yabaddewo olunaku lwa jjo ng'omulimu gutandika n'agulabirira okutuuka n'olwayo naffe we tujjidde nga yakyaliwo. Omulimu guno tugenda gumaliriza ku Lwomukaaga olujja. Saagala kwebaza Sseggujja yekka naye njagala okwebaza ne Bassewandagi bonna ne Bassekandi bonna abakutte kyonna kye basobola mu nsawo zaabwe okulaba ng'omulimu guno guba mulungi. Era njagala kubategeeza nti ku lunaku olw'omukaaga olujja lwe tugenda okujja wano tuteke tayilozi ku kijja kya mukadde waffe kino tukimalirize bulungi nnyo. Ate era ndowooza tuyinza okujja n'omusumba owa kkanisa ya Pentecostal, musumba we yali amutwala. Ate tusabirewoko musumba Komando, tusabirewo emmisa enaabeesembayo. Leero nze ne bawala bange bano tebaaliwo nga maama waffe ono afudde, baali ku ssomero. Kyabayisa bubi era kyabaluma ne banyiiga nnyo. Ensonga lwaki nsazeewo olwaleero nzije nabo wano tube nga tulaba ku mbeera eno. Kale nno mikwano gyaffe abatugoberera abatulaba yonna gye musinziira tusemberedde olugendo lw'okuwunzika obulamu bwa maama waffe ku nsi kuno bwe yatandika emyaka nga 75 egiwedde. So tujja kukomekereza ku Lwomukaaga, tujja kukomawo wano tusobole okukola entaana eno bulungi nnyo, tugiteekeko tiles na buli kimu nga bukiteekeddwa okubeera. Okujjako nga waliwo alina kyaŋŋamba ekirala simanyi. Ebintu bye nzijjukira ku maama wange bingi. Lwaki nkugamba nti maama wange mujjukirako ebintu bingi nnyo? Nti nze maama wange yansanga wano we yaziikibwa nze we nali mbeera, kuba natuuka ku mutala guno ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba omwaka 1979. Lwe lunaku lwe nasooka okulinnya ku kyalo ku kino Nanziga nga nzize wano okubeerawo. Era taata waffe y'oli Yoana Sekandi namusangawo nga waali. Gwe najja naye yandeeta ye Maama Tereza y'oli asooka eri. Maama Tereza ye yandeeta akawungeeza ako era gwe najja naye nentuuka wano nembeera naye. Mwami Yoana Sekandi oyo gwe twasangawo. Mwami oyo gwe nkunyumiza bulijjo eyampeerera emyaka 3, ekibiina ekyokutaano, ekyomukaaga n'ekyomusanvu. Nensobola okubanga ndi byendi singa saalibadde byendi senga si mwami oyo agalamidde awo Yoana Sekandi. Kale oluvannyuma ate nze taata wange baamukuba amasasi ne bamutta. Ate maama wange naye yatugoberera najja n'atusanga wano. Ndowooza twajja wano mu mwaka gwa 82 gwe mwaka 83 gwe mwaka maama waffe gwe yajja wano. Naye ne tuvaawo mu mwaka gwa 92 gwe mwaka gwe twavaawo ne tugenda naye eyo gye yali agenze ng'amaze okufiirwa mutabani we oli Sekandi omuto. Bwe yamala okufa oyo ne tulyoka tuvaawo wano ne tugenda. Olugendo lubadde luwanvu nnyo gye tuyise, gye tutambulidde, gye tubadde. Maama waffe yali mukazi Mukatuliki paka gye yatuuka n'alokoka n'afuuka mukyala mulokole nnyo ate amanyi Mukama ebbanga lyonna waafiirira. Ensonga lwaki olaba wano tetutaddeeko omusaalaba nga guli. Giri emisaalaba gy'olabako ebiri bali Bakatuliki, naye ono omukadde yalokoka n'afuuka mulokole. Okujjako ng'omusumba y'anaatuwabula ne tuguzimbako, naye bw'anaaba tatugambye kuguzimbako tetujja kugukola ki? Tetujja kuguzimbako. Naye nga tulina okusooka tumwebuuzeeko tulabe oba tuteekako omusaala oba tetugukola ki? Oba tetuguteekako bw'anaaba atukkiriza. Naye mmanyi nti ku lunaku oluli lwe tunajja wano ku Lwomukaaga era nja kudda nammwe.
bwe tujja okubawa ebyafaayo bya maama waffe byonna wajje tuvudde naye tutuuse tutya okubeera naye wano n'okulaba ng'ataava mu bulamu bw'ensi eno mu ngeri gye tutasiima. Tewali muntu ayagala mukadde wamuveeko naye weesanga ng'embeera bwetyo bwekoze eki bwetyo bwebadde era bwe bityo bigenze. Waliwo abantu abatulumba nga maama waffe akyalina nakungulu ne batandika okubaako ebintu bye babanja bye tutaasiima kugamba ne tulowooza nti bayinza okuba abamu ku byavaako okufa kwa maama waffe naye bye tubirekera Mukama Katonda ye yamanyi kyateekwa okusalawo kubanga tewali muntu alina buyinza ku bulamu bwa munne naye bwe weesalawo n'ogamba nti olina obuyinza ku bulamu bw'omulala ffe tetulina kyakukolera tukukwasa Katonda yekka yalina okusalawo ekyo kyokkola gwe bwokera ku makya n'otuggyako maama waffe nga ffe tukyamwagala ng'abasajja bwe nakugamba banzijjako taata wange ne bamusanga wakaawe talina musango talina lutalo talina ki ne bamukuba amasasi ne bamala ne bamukola ki ne bamutta era ne ntugenda tumuziika ebbaala eyo ndikutwalayo olunaku olulala n'olabayo gye twaziika naye nayise n'ono ono ye Juliet Nantume muwala wange asoma kyakutaano ate ono ye Janet Bukirwa era naye abeera ono wa Vision High School gy'abeera gy'asomera ali kalimu senior wano lwakuba kati kagezaako okwambala ebigatto ebiwanvu mbukawanvuwe naye embeera bwetyo si nnungi naye mbaleese wano balabe jjajjaabwe jjajja mulokole wawe twamuziise. Okuva jjajjaabwe bwe yavaawo embeera ogisanze otya nga mutabani we? Embeera enkaluubiridde kubanga ne bw'ogenda ku kisenge kyange ekya TikTok siteekangako post yonna kubanga post gye nteekwa okuteeka ku kisenge kyange nzigulewo okukola nteekwa kuteekako post esiibula maama wange naye buli lwentuula buli lwentuula wansi nkole post esiibula maama wange nemererwa so we naakisobolera ojja kulaba nga nzizeemu okukola ekyo. Maama wange teyankuza kyejo naye taata wange yafa ndi mwana muto kuba no siinaako gwe nenkana taata wange we yafiira bano bakulu okusinga nze bwe yafiira kubanga ono oli mu P5 ate nze nali mu P3 ono wa P5 ono wa senior 1 nze nali mu P3 maama wange taata wange we yakola ki we yafiira kati ebbanga eryo lyonna nali mala na maama wange era ne wano Enanziga wano okujjawo mbeerewo najjawo lwa maama wange kubanga oli maama Tereza ye mukulu wa maama wange ono. Ntegedde omuntu ajja kubuuza nti ate lwaki taata wo tewamuziika eri wammwe? Maama wange ono yazaala mu taata waffe Yohana Sekandi Abalongo. Maama wange waawano nnyo okusinga ewaffe kuba kino ekijja baatandikawo kipya ate ewaffe maama wange twali badde tumuziika ku lusalosalo kubanga e Uganda omukyala tebamuziika ku kijja wali ssezaala we. Kati ewaffe ebbaala ekijja kiriko ssezaala we kati nange tekimpa ddembe okusanga nga maama wange bamuziise ku lusalosalo ng'ate tulina we tusobola omuziika awali bano bato bange nga weebali nga tusobola omuziikawo ne tuba nga tukola ki nga tuwuliziganya naye bulungi nnyo. Kuba ate kwali kulaama kwe manyi ffe ng'Abaganda tussa nnyo ekitiibwa mu birowoozo by'omufu. Maama waffe Naalongo ye yasalawo nti aziikibwe wano era ne tujja ne twogera ne bano abeeno ne bakkiriza nga ab'ekyokuziika maama waffe wano nga tebakirinaako buki nga tebakirinaako buzibu y'ensonga lwaki twamuziika wano Enanziga weewaawo. Ja Franka ffe twamuyitanga Sseggujja Ladingo Maani. Bano bo basinga kumanyira Sseggujja Ladingo Maani abalala banyi Sseggujja Bernard naye ndaga muntu esoma Sseggujja Franka musajja Omukatuliki ono nange nnyabo era yanzaala mu luggya muno olwa Yohana Sekandi mwembeera era mwempangaalidde era mwengenda okuwummulira naye embeera teyali nnyangu okuviira ddala maama we yatandika okulwala kubanga twabeera tuwuliziganya maama twabeera naye nga 27 Desemba ewa mukulu waffe ewa Kiso n'alya n'akyakala n'adigidda n'abeera ng'olaba mukyala ali mu muudu tubeerawo naye bulungi nnyo ffe n'abaana twali okuba olunaku twali tukuŋŋaanye kumbe nga tetumanyi namwanyi nazo omuyaŋŋama naye maama tumbeeza wano ekiseera kiwanvu ayinza ofunamu obulwadde era bwe kyali twavaawo nga maama okuva olwo maama teyaddamu kubeera kyekimu ne tutuuka okuŋŋaana wano nga 11 January yalina okubaawo era n'ekiramu mukulu wange kyabadde ayogerako kyayita ku ssimu nga bakubira ate nga yalina okubaawo nti yakola dde ekiramu kyomuziika wano tukifuna nga 11 January omwaka guno
ng'embeera ye ayeyongedde okunafuwa naye tubaamu essuubi kubanga twabanga tuguma nti agenda mu ddwaliro okulaba abasawo n'ebirala ng'abeera akyekingibwako buli kadde naye all of a sudden Mukama n'atukola bubi ng'ennaku z'omwezi 23 ne batubuulira nti maama ku makya afudde. Tekyali kyangu kubanga twalina mu butuufu nga buli muntu okukakasa nti maama afudde walina kumalanga kutuuka kumala kulaba ku mulambo kubanga abasinga obungi ze nali njogedde naye olwali lwa Mande ze nali njogedde naye ku Sande akawungeezi ku ssimu. Abalala yali abadde nabo ku Yidi yali ya following week yali evaako ku Lwokuna abalala ku olwo lwennyini nga toyinza kukkiriza nti omukadde awummudde naye paka bwe twakkiriza nga tulabyeko nti afudde ne tuguma kuguma kwaliwo nange naguma ne ndowooza nti bijja kuba byangu ne bamuleetera ng'omusajja n'eŋŋuma n'aziikibwa naye obulamu tebubadde bwangu okuva lwe bamuziika kubanga nafuna okusoomoozebwa nti baganda bange nga bomanyi obuvunaanyizibwa bw'ensi eno bankuumako lunaku lumu lwokka wano ewaka ate ne tugenda twali wano mu bungi era awo n'eŋŋuma n'embeera nga n'okuseka nsobola okukola ki okusekamu naye waayita olwo olunaku olwasooka nga bamaze okuziika ngenda okulaba bakendedde n'eŋŋuma enkeera ne tubeerawo wano bwagenda okuziba okwera ssaawa 12 nga wano ewaka tuliwo ndowooza abantu nga bana ng'abalala bonna bagenze kati nze nina ekizibu nsula mu nnyumba eri y'olengera eri ya kateni eri enzigule ey'endabirwamu bwe nzigulawo bwe nti oluggi gatuukira wano wonna weefulumira newe mba nzijjamu eno ennyumba eno eya taata era gatuukira wano kati obulamu bwambeerera buzibu okumanyiira embeera eyo n'embeera n'ekintu ekyo nga buli kadde kikomawo obulumi bujja ennaku yeesomba tolina gojja gumirako n'embeera awo mu kusoomoozebwa naye nagenda neekuŋŋaanya mpola mpola kati ate okusoomoozebwa kwe nafuna nenja nfuna ekizibu eky'amaanyi maama nga wano bwe twamuzimba baateekako enkokota abaateekako enkokoto tebaateekayo keya kati nga amazzi gano agava eno ekyengulu gano agatonnya wano n'okuva ku liri ettaka gajja kati maama wano bwe wati wano ku nkokoto baali bwe baagikuba nga baalekawo ekinnya eri n'eri nga waliwo akasozi kati nga walegamawo amazzi kaakati ng'amazzi ago okukala kitegeeza kugenda munda oba si kyo ng'enkuba buli lwekya nina okuvaayo okujja ku kijja kuno njereko amazzi kati okusoomoozebwa ne kuba kw'amaanyi ngezaako okwerabira maama naye ate ebyo nga nina okubikola nina okujja njerengako amazzi okulaba nti waakiri tegayingira wa munda naye mukulu wange Sewanda gye nambeera mwangu nasooka ne njiyaawo amagezi n'engulayo akatundubaali ne tuteekako akatundubaali era kubaddeko akatundubaali nga kaakwata okuva kuno ne kakkiriza eri kale ng'agamu gayitako okwo katundubaali ne gagenda naye gaatuuse ekiseera era we nagambidde baaba ono nga gaafunye emiwaatwa mu bbali omwo n'eno mu bbali wansi wa katundubaali ng'era gayingira naye kati Mukama mulungi nti maama akatundubaali kamuvuddeko kati enkuba ne bwetonnya ekijja waakiri bwe kituuse ate nga tulina essubi ti ne ku Lwomukaaga tujja kukimaliriza awo nja kugumirawo nja kweyongera okuguma nga manyi nti maama yeebase mu ddembe. Maama byemujjukirako bingi nnyo toyinza na kubimala kuba maama ye mukazi abadde ddala nga muzadde omujjuvu atasosola baana alungamya awabula ateesa mu mbeera yonna nga ne bw'oba oyina nsonga kitoyina ye yagaa teyi nsonga etalina ddagala buli nsonga enogerwa eddagala toba na nsonga yonna n'osirika era ng'oba onyiize omukubira oba osanyuse omukubira oba osoomoozeddwa mu mbeera yonna ffe toyinza kumanya bano beddira mbogo ffe tweddira njovu naye maama yatya naye era ffenna tuli omuntu atya omuntu bw'omukubira nti owaayo embeera eri bweti ng'agamba talindaga nti ate kaninde ekinaava ewagundi kati maama ffenna yatugatta ne tubeera nga tuli omuntu atya maama abadde wa ddiini nga ye embeera ye yonna twawugulanako naye olw'obutalokoka naye n'amala nakkiriza muganga maama bwe walaba omusana nange nalabira eno omusana mu Bukatuliki ng'omuzadde nakkiriza n'agamba nti kale weewaawo ate oba nina abaana abasiraamu nina abalokole nammwe Abakatulikira muli baana bange bw'atyo ng'era olabira ddala omuzadde akoze eki ajjudde obulungi n'olwekyo ebyokwogera ku maama bingi ffe tumusabira mirembe nze
nina ennaku zino mukulu wange waliwo Father Semambo mukulu wange yajjanga ayagala kuleeta wano ekitambiro kya misa nitubaamu okusoomozebwa ng'ekijja tekinnaggwa. N'agamba naye mu mbeera yonna oba kiwedde oba tekiwedde nze kindagira kuleeta kitambiro kya misa. Nsooka nnyiiga ne ngaayi tugenda kujja kijja ekiriko akatundubaali biseera ebyo kwaliko katundubaali kyagenda okuwa omukisa nga ssaala yaffe y'Abakatuliki bwega nti tuwunzikira eno n'ensoomoozebwa nno ne misa eyo ate ng'ani mu Katuliki. Naye lwaddaaki nakkiriza Father n'aleeta misa ne tumusabira ko ku misa. Naye nga nze ndi mumativu mu byonna era ndi mukkiriza nze mmanyi maama ono gw'olaba wano yeebase wano yagenda mu ggulu oba tumusabidde oba tetumusabidde ye omwoyo gwe teguliko nayagamba nti bya puligatooli ng'ebyaffe eby'Abakatuliki nti akyali eri bakyala bo baagwanidde oba tagwanidde. Nze ndi mumativu okusinziira maama byabadde ne byakoze nga ye yagenda mu ggulu era ali mu bulamu obw'okwesiima.